SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599-1435. We deliver to your place of convenience. Okay. Uganda Mukamooli tukwanizako sebo n'ennyabo gy'osinza okuba ng'otulaba okola ky'amaanyi nnyo, okola kya muwendo nnyo, tukwagala nnyo nga naffe wootwagala gwe nga wasalawo every single day obaako n'oba nga wasubscribinga n'ofuna notification nga buli bw'olaba kapiipinze ng'ogenda ng'oteekayo YouTube channel yo ng'ogula data ng'otuma omwana awo n'agenda mangu n'omwandikira enamba y'essimu n'adduka aka mobile money n'aba ng'aleeta data n'oteekako n'oba ng'otulaba okola ky'amaanyi nnyo naffe nga bulijjo twasawo okuba nga tukukomplimenting nga tukuwa ebibeera bifudde mu entertainment industry ey'e Uganda wamu ne mu nsi yonna naffe we don't tetusala we are limitless, we are borderless. Tukubaboda tuboda tuinga palasi katika nkubulire ngo omuntu onekumira kumanya tulina kumanya bifa mu kitundu kyo kyokka newe okutegera obulungi olina kusooka kutegera ebifa mu nsezenja ode nokopianinga ne status eva eri mu maka kyobola baffe tuba tukola ebintu eby'enjawulo bino bwe twatuukira ku muyimbi tusobola okwogera ku Justin Bieber n'olowooza nti abeera Uganda kumenya naffe tubeera Uganda tutulira bagendako mu America amanya nga bulijjo namukumanya amanya nga bulijjo mbeera Wycliffe wamu ne muganda wange Ntambi Jimzo straight from 90.8 Metro FM esanyuliro program babira bagita moto every single Friday sawe mu yakongeza paka sawa 2 tubalira tukusosotwelebera bifudde mu entertainment industry tusitola conversation eyo engeri gye tosobola kusiba lunaku lwamba ku radio netujjano nikuwa portions nikuwa kasavu kanyama yes nobango womewa abantu mugenda kusonyo lunaku lwa leero nsubira nja kwetera mu bantu abenjawulo okuli kubamu ku bafuzi n'abagala obufuzi lunaku lwa leero twagala just kukira mazima abantu bategeere Mugwanga tuna sonkuba edisema zibantajimuso obanga benjogedde bikulumiza wademba okunkubira naye tonteekateeka kunkuba masasi nakunkuba bajja kuteeka jabagamba amazima olaba bana abasajja ekisooka batugamba baleeta democracy ate ne democracy mulabako wano jangu ndiisa approving ekyo njogeddeko kikyamu demokrasia abantu balina okubeera nogamba nti nontereza nogamba kino kyabadde bwe kiti alisagala ate mutuuke esipiri mugambe ngo biki mutukwate ebigere naffe tojabasiba Njambi Maxud Junior everybody mu entertainment industry biyitirivu nnyo by the way ndi wano bakyali bafa batera okuba bole mwale yagamba agenda sirika dola yani abona bavaako tugende kutoba mesho no comments za mutuzagala ne feedback atujirabe bayamaanyi nnyo era mweyongere oba ovumye oba comments oba suggestions scroll yo nayo natusoma comments zonna era netujja ne tuongeza nkuvuma Ntambi byaddala nze mwonvuma nange nkuvuma okay totumyanga sikulumiza etiri mu city birthday y'omukulu birthday yakusedda Lieutenant General Muhoozi Kaine Lugaba yakusedda birthday yakusaane naku z'omwezi 24 naye 23 pati etandise leero ku Lwokutaano naku z'omwezi 22 ebukyeni waliyo endala enkya erugogo cricket over etegekeddwamu Ankowe Toyota bamwita inebyono bani Michael something Kamili emotoka ayo wakamili Range Rover oyo mukulu Toyota nalabeko ne brother wo mukulu muto wa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni sale muto wa Bosodo Kaguta naye abaddeyo basista ba Muhoozi Kaine Lugaba Jeno babaddeyo kwegamba buli omu Natasha mulabyeyo Natasha yabaddeyo ne full figure twabalaga tugende mu press conference babaddeyo ebintu buli omu ayogera kino okuva last week bwe bagenda okuyita abanjawulo naye nga most important entertainment wise bwe twagala genda police tujagendayo era tugenda bikwata
tugendeyo kasosalawo video ngandi salamu nkulekamu tugendayo tulina okukwatayo yonna abayimbi bangi led by Bebe of course one of the best cadres aba NRM bayimbi Jose Chameleone n'abalala agenda kukola bulungi ne sente yazifunye dda bana mulabyekawo nga ayogera agamba Chameleone ebivulu biringanga bina kati waliwo ekisembayo ekyo kitegekeddwa aba corporate ekigenda okubako Mukulu Kagame President Kagame owa Rwanda ekyo ankowe mwe bagenda osalira keke ne president w'eggwanga nga waali n'omukulu Kenyatta president wa Kenya naye asobola okujja next week ngana kuz'omwezi musanvu naye most important birthday no yomu alijjogerako wouldn't see this coming especially mu myezi esatu emabega mu bintu by'okusaaga eno kije tugendako tetugenda mu birthday bagambe sebo si political event tugambye je tugendamu tetugenda mu birthday tulaunchinga bagenda kulaunchinga Muhoozi bagenda balaunchinga Muhoozi project bagezaako kula sina project bakulaga nti Muhoozi ye president ajja mu 20 ate nga bende Bobi Wine kwali ku bantu bebayisa Bobi Wine tasobola kugendayo oba mukize mu Uganda tamusobola ate kumanyira bwe mutyo bantu Bobi Wine kyali wa Muhoozi okuva dda kyali wa Muhoozi obalanga bali batambula ku mabaala ku gavana Muhoozi munywi Muhoozi walaji Bobi Wine muyaga nati era gye basooka bonna basookayo bonna naye tekisoboka okuyita Bobi Wine ku mukolo gwa Muhoozi oba omanyidde nnyo Bobi Wine n'abaana be n'abamuwagira oba tumubaze mu magezi n'akikoze oba olina ejjoogo ppitirivu nnyo ng'omanyiira nnyo nga akamanyiiro tewakafuna bukulu wabula bakuzaala wakasikira okuba mu bajjajja mwe masikolagana naawe ng'olina ebawa nenkwevite nga ku birthday y'omwana wange mbakumanyidde kale gana okujja naye atleast kampulire Bobi Wine wagenda ku birthday ya Muhoozi tasobola kumala myaka 5 nga mulamu wafiirawo nze nkubuulidde tasukka butwa ani abagenda omuwogo nkugambye Bobi Wine wagenda ku birthday ya Muhoozi tasuusa myaka 5 awo wagenda okufiira tasukka butwa ate bino sibyogera mboki ali abagenda omuwogo ekisooka Bobi Wine alina ba-opponent bangi ne gavumenti erina ba-opponent bangi abali mu makati awo ba-opponent bangi abaagala okukuba Muhoozi ba-opponent bangi abaagala okuba Bobi Wine olwaleero bw'osettinga Bobi Wine omupiira ne bamutuusaako ekikyamu abantu abataagala gavumenti balina okukozesa opportunity y'okujjako gavumenti bagambe nti omusajja mutemu yasse munne okuyita Bobi Wine ku mukolo tekyalibadde kibi naye which intentions era nyakuyise Bobi Wine muyimbi munnayuganda ekigedde era nga abadde munnayuganda omu kubasasula emisolo wadde n'olumu agitema egimu Bobi Wine amaze emyaka 5 Bobi Wine amaze emyaka 5 tayimba olwaleero bw'omugamba nti aje akuyimbire ku birthday oba tomanyiira osula ntebe ako kaba kamanyiiro ekitegeeza byonna Bobi Wine aba atufera nti ebbanga lyabadde tayimba maybe abadde asasulwa wagenda kugendebwa naye omukulu gye n'Omuhoozi yakiri mu balamu yakirimu ennyonyi n'omukulu minisita wa godi balamu tasobola kwetumikiriza nga omukulu si yamugambye ebyo byonna bagezaako kuprovokinga nakulaga era saawa zino Bobi Wine bwakwata ekigere n'alabikako ku birthday ya Muhoozi kyonna abalaze abawagizi be n'abantu abamukkirizamu nti ebyo bye muliko bya kisiru ffe twakkiriza dda nti Muhoozi agenda ye president addako because kyetugendako kino bakwese mu birthday ne president Museveni takolanga ko birthday mazalibwa n'agateeka mu western n'agateeka wa so kikulaga nti this is a political campaign even Mandela tebacelebratinga ngako Mandela mu nsi yonna omuntu yali akikozeeko yabadde Mozzie muyimbi omuntu yali akikozeeko Bob Marley let's talk in terms of entertainment. Yes, where does this leave the entertainment world especially okubanga abayina abayimbi bayise over n'ekikumi kuliko abatagenda kujja kuliko abagenda okujja so ba organizers bagenda kiraba batya kati kankubuulire omuyimbi mukozi okyogedde okuyimba mulimu saagala mutandike kutandika kusibira abayimbi bukokola mugambe mbugundi yagenzeyo yagundi yagenze kukola mulimu gwe okitegedde
gwe leka omuntu agenda anoonye ssente fena tetugenda kufuuka yala nze olwaleero ng'oli munnamawulire oyinza okuba nga obawagira oba tobawagira nze ni munnamawulire nyinza okuba nga mbagira tekinga nagenda kukavalinga content wange as long as ngenda kukola nsasulwe. I'm looking for money. Abayimbi bagenda kunoonya ssente. Waliwo abayimbi nno nga tolina nabbanyiigira nga bakikola kuva dda byonna abamu bagenda ensirwa kuba nga babaagala abo bagenda kunoonya ssente kubanga n'aba opposition ne mugamba nti opposition nabo bafuna ssente okuva mu nsonda endala balina amagya n'abamu bali ku opposition kunoonya amagya si kulwanira abantu ba bulijjo so muleke abayimbi bagende bakole ssente doesn't live and just lwakuba nti abantu bakiteekamu nnyo ogundi obukyali bateekamu feeling ate nga ne feelings ezo tezikola njagala ombuulireko Chameleone yabagamba agenda abaprovokinga dilwe bali bakubyeko obucupa if you musically good nati tebaleeta maaka bali bakoze ki mu Uganda tebalekawo Bebe kulu bamukuba because yabwereetera Bebe kulu yabwereetera nakyo gambe abatalina maaka ate Bebe kulu Chameleone alina maaka empitirivu nno ddala nti Chameleone tosobola mu bayimbi bakuleetera Chameleone is next to none Bebe kulu asobola okumugatako Bobi Wine Chameleone tebasobola kumugatako muntu yadde omu kyobulaba nti abakuba Bebe kulu be bawagize abaali tebamwagala kuva dda ku battle of the champion ebisigaddemu tebali tebamwagalira naturally era nga beekuba besettinga mu pesi nti balina okukuba Chameleone yesettingawo nti tonkuba nze onkuba nkukuba okitegedde yeefula bat tolina kyogendamu okola Chameleone tolina kyomugamba so abo bonna besettingamu eyo gundi mbu biti be bamanyi besettinga mu target abantu balina okumanya nti birthday ya Muhoozi yatuuse naye ezo sente zonna zebateeseewo batutte simanya wa batutte sente ezo zivaawa nawulidde wano bbala kati kankubuulire tewali muntu ali mu state asobola agamba mu sente zange ezo sente ziba za state and state belongs to people sente ziba za muyiwangu nanti asobola okuba nga zisesebo savings yazikola kubadde bw'aba omusirikale abasirikale bafuna sente meka sebo lieutenant it is okay bafuna sente meka bayidayo kuliko ne bafunders abati mu Muhoozi ba Toyota Uncle We organize party ogambye Uncle We nga tanafuka Uncle nga Muganda una business nga Muganda tanafuka president yali akolawa era yali akola buki tusoko tweka accountability yawa Uncle okubeera obugagga bazijjawo sente ezo zimufuula omugagga n'okutandika okufandinga era azifandinga ng'alina intention ki okufandinga ezo okuula okuseera cricket over olwaleero ebintu bigenda maaso n'okuba nti birinnya muli awo sabuni mafuta biki mugenda kola luxurious things kukirire over simanya ntunga mbagenda kuna nati kati mwina mentality abana-Uganda buli sente gye mulamuluza yammwita yaffe y'abannayuganda sente buli sente ya munnayuganda mbuliraako etaliko Bank of Uganda kuba si ya munnayuganda ngamba nedde ekyo kyo kiri obvious naye teziba mu treasury ate nkubuuza bazijjawa batuweko sente zebakola nga tebana kujja mu byabufuzi balinga ng'olaba mugagga kirumira bakirumira tutumanyi tumanyi mugagga bo bavaawa okufuna ezo sente okufuuka abagagga oba sente ziza bannayuganda omulimu gwe baali bakola udi baali bayiribagwa mpala ekizimbe baali bakoze osobola okutambula okuva wano nga tewali muntu yali amanyi muganda wa Museveni okujjako Museveni nga tuuse mu ntebe okuva bano nze nkubuulira ate nombyogera sibalinako obuzibu because it is none of my business oba zaani oba zaani naye sente z'omuyiwa omusozi bumanyo sebo tugende mu maaso tulina gundi abantu balina okukimanya it is okay tugende paka mu abiri eyo abantu balina okumanya nti olwaleero sente zigenda maaso n'okuba nti zibbibwa sente zigenda maaso n'okuba nti zonoonebwa abantu bagenda maaso n'okuba nti basanyuka abantu bagenda maaso n'okuba nti bakola ne projects ezitali zaabwe kinanuma nnyo nga time etuuse abalako ng'akaaba nga mbiriga ng'anoonya access okufuna omukulembeze gwange ntamulaba nze balako mukwano gwange yakampa nainterview akukola naye interview naye nze mubuulira yagambye nti n'omuka gwassa asajja ekakuta Museveni asa Muhoozi he breathes Muhoozi era Muhoozi alinga generator nti amasanyalaze bwe gavaako Muhoozi nga ye okiredde nti kiriya so bino byonna bali mu bikola si lwakuba nti bajja kuza mazalibwa obeera muyimbi bwe mbeera muyimbi ogenda oba togenda nze kimuso ng'ompadde sente ngenda
ngeze kuyimba tocha kubuula because abasajja balayidde nti bagenda babuula ndabye bigayo kungagamba nti bamukoze ebintu bingi abantu abakola mu enyaremu asobodde okuba nti ayimirira n'abeerawo ku lwenyaremu naye Muhoozi aliganya sympathizinga naye nti kikulaga bino ebintu bw'otaba n'amagezi mayitirivu tosobola kuyitamu okitegedde nze olwaleero kati kankubuulire nze olwaleero nga nemuyime nga bampise nga bampadde sente zenjagala njagenda nkole naye tekiraga nti ngenda kuwagira ngeze kula mulimu gwange era nja kutuka ekira ngabize nagenze kuyima naye mpagira gundi okitegedde that is totongula saavisi zange zoyagala naye tongambye nti mpagira awo wenyini wengenda okugamba Bobi Wine bamuyita ng'omuyimbi agenda oba tagenda Bobi Wine ate credit eriwa nakugambidde ddala nti Bobi Wine wagenda abatulaze nti emyaka 5 gyamaze nga tayimba babadde bamusasula nga yeebuzaabuza naye Bobi Wine tali supposed kugenda kuyimba kubanga amaze emyaka 5 tayimba kuzi Muhoozi asobola okuyita Bobi Wine mbwajjangu ayimbe olwaliro Bobi Wine bwetumanyinga president wa Uganda addako Muhoozi olinaye kusse muguni mwagala kubeera ku president mwaki ogenda oyo opponent tutamanyi nabyakola tetumulaba tetumanyi nakumanya lwaki ogendayo muba mwateesa dda oba oyinzikiriza nti president Museveni bwe yajja eggulunga mu kooti nga Bobi Wine akwatibwa ku nsonga za Arua mwena kye mwatuukako nga yemisyo gy'oyagala okugusa Bobi Wine bw'agendayo n'afuna obutwa taddamu kugamba nti bampadde obutwa simanyi abanzise ogwo guba mululu era aba yeetunze aba tatunze bantu aba yeetunze anti nkugambye sente meka Bobi Wine zatalina Bobi Wine olwaleero ayinza okuba nga ayingiza biliyoni we mulowooza ntambirtulowooza ate nga ngambye bwe tulowooza ayinza sigambye ayingiza ngambye ayinza okuba omusajja takyalina kifo yadde omusajja asiima magere bwati talina na mulimu Bobi Wine olwaleero bwagamba nti njagala miliyoni 10 azifuna mu lunaku lumu kubanga abantu bali byokusonda bya bigana nawe kyezigenda okwongera ku Bobi Wine okujjako okumuteekako ye amuyimbira ngaani Muhoozi amuyimbira ngaani kyaliwe kuki ng'asiba mukumaana enjaga bakamiri bakyali ba Muhoozi naye Bobi Wine si kyali wa Muhoozi kyaliwe Bobi Wine tambize nawe omanyi Muhoozi yakutya ne Bobi Wine abadde kyali wa Besigye kubaddanga kyali wa Besigye Muhoozi bagendanga kukima kasente okibedde buli muntu agende wa Muhoozi tagendayo mu lwokuba kyaliwe kyali wa Muhoozi mu Uganda muno kuliko wizomanizo wa enyale Bobi Wine Bebe kulu kadino kankubuulire Bebe kulu kyali wa Muhoozi Bebe kulu baali bati kali kankubuulireko obadde tokimanyi yamurekomendinga naye okimanyi nti Bebe kulu babadde bateekateeka Alani agenda akyalire Bobi Wine era nga tugenda kulaba Alani agenda wa Bobi Wine okimanyi nti bakyali kyebona nkugamba kyali bonna gwe Bebe kulu mukozi wa sente is a business man okitegedde alinga taata we nti minisita gwe bayita bidandisa yaliko ku minisita ku mulembe gwa Bote ku mulembe gwa Amini ku mulembe gwa Museveni ne bya president betutamanyi okitegedde nti Bebe kulu yagala sente Bebe kulu muganda mutuufu okay muteevu Uganda Mukamooli ntambi badensa batukome wano tuve wano akadde katuliridde empinga ndozo obudde buzibe tulina okuba nga tubaako ebirabyo tubanga tukwasaganya tubebaza nnyo bakyali baffe gye musize okuba nga mutulaba musobola okutweyungako ku 90.8 Metro FM nga woogiwulira every single Friday program babira bagita motomoto sawe mweyakawungezi paka sawa 2 tuba tukutwalira ddala tambi tuve wano invite bagifunye nja kwetwala sifunye ibeti naye ngenda abuuza mukulu because bakambye okuyingira kwa bwerere by the right fa bana mawulire awo batwetaaga nnyo because project naye sijja kulya wafunyako ku sente bala mayamba omutwalo gumu n'ekitundu tuve wano interview tusibe bulungi BM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.